so sorry. Nazireko okwo. Era oyinza okubeera okwo ku kigo n'olaba embwa ennungi gyekazizaamueko okubeera ng'olaba etali. Abamanyi bamanyi byonna. I'm not here to explain myself too much, but I made a mistake. I'm sorry. Maybe I reacted bad because ekitonde ekikyala naye ekyakosa ekitonde ekikyala kyensinga okwekitiibwa ate ng'ekyo ekitonde ekikyala kye yakosa tamanyi nti naye okubeerawo nti nno kyekiri oli omuntu gwe yamanyidde bro gwe yamanyidde gwe yamanyira nti ne bakiri mama wange omugenzi. It's really bad. That is what don't go boy in the kanza ko kaine kavuma ogwa bro omanyi teri kintu kirumu omuntu okuvuma ekintu ng'okyabira ddala kyekyo n'ogamba wabula nagwa n'owebala abalamu ng'olabira ddala wabulawo kyaganza ono nagwa nga wekaleekaana wenkatunuulira bwenti neŋŋamba kano mwana sometimes era sikyanyeenya n'abatemu otunye omuntu ogamba olobamu olaba nze omunaddiini I was raised to forgive, raised to love, bye bansomesa kuva mu buto naye natuuka nga ndaba omuntu oyo njagala muyizaayiza muli ya buli nga njagala that's enough. I don't want bwe nakunyonya ebintu bingi nze byange biri mu episode omuntu akwatako bukwasi wano n'atola ku kyatutte ono n'akwata wano naye nga nze neewuunya lwaki nkyali mulamu oba Katonda yantonda atya nkolebwa ebintu eyo ntuusibwako okumenyebwa omutima okusembayo naye I still stand ate sibakyawa bro era sinakyawa wezo ku kye yakoze. I was told to forgive. That is what my mother told me. Osonyiwa. Ate nga kyeyansomesa yali tanansomesa kukyawa naafa nasigaza kyeyansomesa era munda bya been forgiving. Can you tolerate that, mother? Sija kosa olimi omusajja atololetingibwa omusajja oyo mugende nga muliza speech ze zonna muli olulimi lwakozesa oluvuula muli ebikimulabe engeri gyendi tolerant. At least judge me for everything, but being tolerant, I think I'm the most tolerant person in this world. Chibinyo. I'm not going to say anything. Bro, that is enough. Okay. Yeah. Next is. Ngora bino okukulu mu muganda wange. Wonna mwana musi. Nikiri ando bandi kuchupe weko. Chupa njirani ntawakambi ati. Omusondo zagambi yesemba. Ngora bino okukulu mu kyazze kityo okubeera munne okubanga otuuka mu mutwaliro wange kwatakuddwa. Simanya just ndowooza ka stress ogera ennyo n'okunywamu n'ebyantuuseko bingi oba n'emyaka simanyi nange nekanze endi wano ekiro 7 nemubabanakyata nenya okulaba nga ndi wate wa dokita wange ne bankwatira wano paka leero njagala kugenda ka nikati owulira otyo oli mu mbeera akisofa kati nze nikiriya bro kuliya ndi okay ago balabalamu kiki ekisinza okuba nga munne ekyakuleesezza ne mu ddwaliro wano stress zakususeeko ko munnaye tewakubiddwa tewakoze eki ebyo sina ripooti ya musawo omusawo yamanyi byakolera yajjokka buliabisingakaawo naye uwe ne maama w'abaana bamubuulidde ali awo adono naye siyagala kwetumiikiriza kwogera bitali bya busawo naye nga kijja kuggwa nendi mpulira ndi fine simanyi kiki
kyabaddewo naye nga nzize atusooke twogere before tunaba kwogera ku kiri ekyatuuka ekyokuba nti wizo yakasuka ebintu byebweru bi ebintu wizo byeyakasuka ka vidiyo wakalabako waliwo atakala ebintu ebyo byali ka vidiyo kavuddeko ndowooza kati waliwo ka vidiyo akalala kendabyo mbadde njagala tusooke twogere kano ka vidiyo in brief sijja kwogera saagala kwogerako nnyo kubanga nyinza okubaza ezimu ku nsonga ezandeesa mu ddwaliro saagala kuddingana mawolu twogere kano ka vidiyo ka Sandra Teta ka vidiyo kagenza okufuluma ku makya galeero g'omuyisaamu ebyo obuzibu anti ebyo byonna era gye byatandikira nakugamba ebyo byatandika some weeks before olugero nalunyumya Sandra Teta gye yansanga naye ku vidiyo kukali little edited kyova kinkozewo byonna ndi wano mbadde njagala onsange njagala kugenda ku bbaala eyo wenyini nga wenkolera interview nga njagala bajje videos endala zonna zikwatagana nani naffe awo ne Sandra Teta ng'egye yajjamu ku booda kubanga ayambadde nga naye ate we yali ajja ku booda yali nga tazikutte mu nga tayambadde kati awo bakulaga they don't give you all the details era naye kirungi era balazeeko bakulaga nga nkozemu nti mpuliriza byakola byagamba oba yali akuvuma oba yali akola ki kamera ezo nsonga oba zirina amaloboozi era bajja gamuwanako kati ekituufu Sandra Teta yali nzivuula akuvuula na muntu ajja bitegeera as adapting oba azinguleko naye ng'ennyumba yange bakola ki bagitwala okimanyi Bruno ave wange mbwana za adapting sa family gende omusajja oba teriyo mbwa zange ogende n'omulaba muyita Gerard nengenda nga nzigaba ezasigalawo nenze etondera bro nenzigamba ebizibu bizze onsonyiwe nenzireka ku kyalo mwana nga zitaaya nentambula nengenda nenzireka ne simanyi mwana nazirika okwo nga sina gye nzitwala akukyaga bro guma kakati nazireka okwo era oyinza okubeera okwo ku kigo n'olabayo embwa ennungi deka zizaamueko okubeera ng'olaba etali